Ne bannange omuntu najja ewuwo nga talina kyaleese. Bannange Nagambye jabbeera bya nawakana. Kambabuulire you people 2025 abaami muyige okuyiiya. Abamu badde muyiiya naye ate eri abatayiyizaako ddala. Don't visit si baami bokka bokka n'oba ogenda mukwano gwo. Exactly. Bannange mwemanyiiza okwetikka. Omuntu Esther yeetikka bw'oba omwaniriza omuwahaga etya. Nonga abanenga tusanyuse bannange ekigambo n'okitegeeza kyasanyusa tulaba. Muyiga okwetikka 2025. Omwaka 2025. Married men with a purpose. We want married men, not even with a plan. The plan. Ntingenda kugamba oh baby. So sweetheart girl wange tewali nsonga. Lwaki oyagala omusajja omufumbo? Lwaki oba risking okwagala omusajja omufumbo nga talina kyakuwa ebintu ebikome mwaka guno. Busimanya ku making her happy. To taking a risk. But how they make them happy? No, katalaba abasajja abafumbo abamu balina amagezi. Abamu babeera ne bakazi baabwe babeera baba training abasajja abafumbo babeera. So Matilda 2025 ali mukoona wali natandisa omulingizaako kintu kyotaaga kuddamu kulaba mu 2025 bana ebintu bingi asooka otubulireyo kintu kyekyo ekimu kyotayagala kulaba. Ekisookera ddala kye saagala kuba mu 2025 babuyita bwavu saagala bulaba yadde obusemberera yadde okwerinanya ababufaanana. Omuntu wali afaanana obwavu. Eriyo abantu ng'afaanana obwavu obadde tokimanyi. Toliyako banatulaga mwana gw'olabika ng'omuntu owalina ssente. You know those kinds of people. Yeah. Ne bava ku kyobbiŋŋamba. No oba onyirira ate nga weeteekamu ssente kati nze nange babiŋŋamba nnyo. Obeera awo bambi temutukyawa tuweeteekamu kasente. Kale si kangi nnyo naye tuweeteekamu. Akatono akasaanasaana. Kati olaba akatandikibwako. Kale bagamba bati akatamazaawo ogundi. Akatandikibwako. Akataleeta abantu ntondo. Okitegeera. So saagala kulaba ku bwavu mu 2025. Omanyi nagenze nezuulamu ekintu Esther. I have a hidden talent. When I manifest things, they actually happen. Listen, it's a hidden talent. Yeah. Banange seesoma gwe nawe nange oyagala okumanifestingirako ebirungi olina kuntuukirira. I'm telling you. Oh, okay. Esther, nze nina omukisa. So ogutalina alina. So 2025 tayagala kwesembereza. Saagala kwesembereza bwavu yadde abantu ababufaanana oba ababuleeta. Anyway, tukwaniriza ku Attack with SES Media Uganda. Thank you so much. Mbabuuzako mmwe nawe musinza okubanga mulaasha eno mukola kyamaanyi. Tubeebaza okubanga mutambudde naffe okuva January paka November. Paka no, December. Today is first. Yeah, today is first. Kati Katonda waba atukwatiddeko tugenda gufuluma ate tuyingira omupya. Amiina. Ye tusaba era atuyambe namwe abatulaba. Mugusu. Mwino bawo nga mulaba tukubabule. So tubasaasidde nnyo ng'omwaka tugubatambulidde bulungi. Personally nange tegomberedde mwangu but alhamdulillah obulamu tuyina. Naye mmwe abafunyemu ebirungi abafumbiddwa abawasizza abatanddisewo bizinensi weewaawo Katonda naye abadde mulungi gye muli era tubasanyukirako wamu. Thank you so much. Simanyi ensonga gwalaba S Media gy'osobola kumpa lwaki tonaba kusubscribinga ku eno channel. Tewali nsonga nambulukufu okujjako obutatwagaliza ng'obeera onojja n'ogaana okusubscribinga tetumanyi buzibu kiwe muyina bannayuganda naye bambi temukoma kulaba you subscribe akantu ako wansi kwe kali subscribe so olaba show ngeno you subscribe n'onyiga ne kade so that buli video nga zino gw'omu kwaba basooka okukola ki oziraba bambi ate n'ekirala bannange kye twagala obbasaba wemulaba obulango mu show zino waliwo obulango obujja kengezo bwa Airtel obulango bwa Pampers temububuuka kubanga kati olaba tubaweereza ebyo obulango obwe butusasula bambi temubuuka bulango mu bulabe basobole otusasula ate naffe nkya tusobole okukola ki obaweereza nga tubaweereza omwaka guno n'omwaka gujja twagala tukole ki tubaweereze ate n'ekirala twagala tutandike nga obaweereza nga namwe mulaba improvement ze tulina mu bulamu bwaffe ne ku show kutwaliza ewamu oluusi mubadde mutulaba wano eno
kati mutandiko tulaba ate ngo bakati tuli mu nnyonyi nga shares tuzikwatira mu nnyonyi ponga tumanyi nti wadde kala bamu naye bamwera mutwagaliza bambi mwe bakama baffe bambi mutwagalirize ddala okay so subscribe to this channel mwaka nga gugwako tujja kuba tubawayo show ebalaga egenda obagaidinga omwaka ogudda kubanga we have a lot byetuteeseteese twagala okulaba nga ate omwaka ogujja tugutandika mu style okitegedde naye tubagala nnyo tubagalira ddala tuba tukyali ku nsonga z'obwavu so saga kwesembereza kintu kiyitibwa bwavu era ngenda kulwana nnyo okulaba nga obwavu tebuntuukako so those are ebimu ku bintu byekolaki ebimu ku byotagala kulaba mu 2025 yes era nga twagala by the way twagala ebintu tugenda okwogerako leero twagala bikome 2024 twagala ebintu bino bikome 2024 2025 tutandika omwaka nga mupya n'ebintu ebipya oba n'ebintu ebyamakulu ebitalina makulu bikoma guno mwaka ekirala ekyakyesaagala Esther kuddamu kulabako saga ku okay sinze nzekka by the way n'abantu abalala Esther nga ebintu bino betugenda okwogerako bagamba nedda oba okitegeera abantu abatatwagala ebyaddala like emikwano gye tubanda joy wabeerayo emikwano egimu ng'oli naye Esther naye nga si mukwano gwo nga gwe kamulaba nti gwalowooza nti ye mukyaliwo so you be in that relationship all by yourself Bwetwogera ku relationships abantu baba balowooza nnyo tuba twogera nnyo ku basajja n'abakazi naye tugamba relationships ez'emikwano eziri nnomo omukwano gwange Esther mukwano gwange Matilda eriyo abantu abamu Esther be tubeera nabo nga si mukwano gwo gwe nga bw'okola ki nga bw'olowooza kati n'olwekyo naye bayagambako nti mukwano gwo no olumutalize tubutagamba omanyi wali abantu abamu nze nina ebintu bye nalaba omuntu okwogera naye olunaku lumu oba mulundi ebiri atandika okulowooza mufuse bakyali kati gwe n'obeera awo olowooza esi mukwano gwo olwokuba nayegala naawe lunaku lumu lunaku bbiri mba ndi awo ndi eyo ntudde mpujjadde mpadisa amagulu gange ng'omuntu akuweereza message Esther ndi mu emergency mperezaayo emitwalo ebiri emitwalo esatu bano abantu just nga wegala naye omulundi gumu mirundi ebiri actually wamulako na mulundi gumu naye yaloza oli mukwano akubirawo essimu kati n'ogaana omugaana agamba oli fake friend naye nze ndowooza omuntu yalina okugamba nti tuli bakyali obuzibu bwakulowooza nti bantu mikwano gyaffe nga tebatugamba ngo nti mikwano gyaffe kitegeera naye nga genda mu maaso ekirala kye tulina kuddamu kulaba mu 2025 bannange abantu mulekera otukwiranga amasimu jasta gogenda okututamiiza mutagala kunywa omwenge no omwenge guba mulungi naye tulina kati oguwa ekigendererwa nti Esther we're going to go out to celebrate an achievement nti mune Matilda kibizinesi kyaffe kiriyo kiraba kyafunye amagoba katusooke tugenda tukole ki tweweemu oba okitegeera naye kati waliwo bana abakukubira oliwa okitegeera nga ayagala ye kutwala kunywa kutamira butamiizi bambi mugenda tandika otusasula ogula ne waba yagenda oggula okitegeera bajjawa bagenda oggula Esther mubajjawa abantu gye bali nze nina abantu bange bemmanyi nga bankubira essimu awo naye bakubira gwe bagulire gwagenda obbagudde n'abantu bamanyiira akubuuza Esther tetugenzeeko out nga yagala gwe abakola ki waliwo okuba nga nakyaliiwo naye nga sikyaliiwo anti beewo benkugamba anti kati gwogambye ku muntu agenda okukugulira nze ngamba ku muntu aplaningidde kuggwe ekyo banze byogenda out sikyabikola kakati bannange sikyabikola olw'ensonga abantu bajooga abantu bo bajooga batujogerera ddala nze ekirala kyesaagala kulaba mwaka guno gy'emikwano gyaffe oba mikwano gyaffe nga bo tebalina kye bavaako waliwo omukwano gwo nga tebambi talina naye olwo gw'omanyidde ddala nti alina oluusi mukola n'emirimu gyegimu okitegeera okitegedde naye nga ye waakafuna akateeka mu mpale enkiraga esi tugende wategedde ku kivulu kya gundi jangu tugende naye nga buli kimu aplaningidde ku ggwe aplaningidde kali noyo kati nze waliwo ne banna alikueraga esi nze siina muganda nga kati
mukola program batu batano banange tugenda wa kalangala meka tugende tujja kosa motoka yo tutekemo mafuta bichi muteka nga kumwe kengeza muri bana nga wali wafune motoka nga olusi yetta nga atekamu amafuta amanye bisigade muyiza kalokola ki kwanga mubadde nga muteso genda abantu bameka abantu batano oba abantu bana michona chona chekiri nga mutuuka eri nga ofisa abagamba ngomga kati tusasula wana okoze otya anze sina sente mwe bagagga bange taswana kusaga agamwe bagagga bange gwe mbadde nja kugamba bachali baffe ebimbi byasaka kudda mukola as in 2024 mana 2025 abo bachali bafabo obukuzi notukubira simu mwenna mukola mwenna muina sente mwenna muina abaana ofisa n'abeera eri nagamba mwe bagagga bange mugule n'amazima ddala oba avudde otya ewaka oyagala okushakala bakuyita kwekaza bakuyita kwekaza kati ebyo 226 naye bantandika ebyo tugenda out ogambe tugende out oyinawo mmeka nedda omuntu oba tomubuuza oyinawo mmeka omugamba tugenda out mu kino ekifo emyenge oba n'emmere bya ssente bweziti 50-50 bill tugenda gisplitinga buli omu najja nga akola ki era bwe muba mutuuse mu mmotoka omugamba twagambe 50 wagamba siina anti kati nga temugenda nga musigala ogamba anedda katubireke tugende ewalala nze nkubuulira otherwise togenda kufunamu omugamba we're going out tugenda ku mmezo omwenge gwa mitwalo 3 emmere ya mitwalo 10 ana gimutwalo 4 buli tugenda splitting takola owunyisa nga ayabya 3 anti kati bw'amanya nti ataddemu omanye omuntu wateekamu ali ayebalirira naye bw'amanya nti byabwereere aliira ddala oba kitegeera kati emikwano abantu we batyo abantu ng'abo bambi mukome 2025 tetwala kudda nkuwulira oba ogenda out naddala yoyo ogenda out ng'olina kwe tutandikira ekirala n'ekirala kiri waliwo eno we twalina ejjuli nga tugamba kati we tudda ku side ya relationships ez'abaami n'abakyala abantu babeera like okwana kubeere nga kulimuko ku magezi si byakujja bbira mpango si byabbira mpango kuva eri kwogera boogezi bigambo oba ki like people are not smart lately abantu balina oteeka amagezi mu buli kintu 2025 kuba kaakati naffe tuli bagezi bazibu obwongo bulina obbaamu nnyo poza gye twadde tuyombera ki ejjo twali tuli ku gayi ne bannange omuntu najja ewuwo nga talina kyaleese bannange nagambye gyabbeera bya nawakana kambabuulire you people 2025 abaami muyige okuyiiya abamu mubadde muyiiya naye ate eri abatayiyizaako ddala don't visit si baami bokka n'oba ogenda mukwano gwo bannange mwemanyiza okwetikka omuntu esite yeetikka bw'oba omwaniriza omuwahaga etya nonga abanenga tusanyuse bannange ekigambo n'okitegeeza kyansanyusa tulaba muyiga okwetika 2025 mikwano gyaffe emirungi mujja ne mutulabako naye omuntu n'ojja ewa munno n'otaleeta yadde kasoda yadde ekiberenge ky'ebitaano eyo nkyala nnabaki naye gwe abayamuyisa babayiriza no let me tell you Esther abantu balina okwemanyiza ebintu bino birungi oba oŋambye Esther oba nze nkwise oba sinze nkwise as long as you're coming to someone's home ate tobeera nga tobeerawo buli lunaku baako keweetikka jangu n'omugaati leetayo omugaati kale tuyinza oba tetulya migaati gulayo kisooda ekya coke si mutima mubi nno si mutima mubi gulayo ne fanta naye gwe n'ova eri bayitayo wa eno ku Masakaro ebuddo n'ovuga oba n'olinya taxi n'osala n'oyita mu Nateete n'ojja Namugongo niyadde
ekisoda ekyenye ebitama banange anti nta wawo olugeredda nti wali abantu nga bo gwe n'oba teweetisa n'oba tolina kyondeetedde naye nojja aba kukiina muyiga okusomera amabaluwa mu mabaasa let me tell you aba kukiina Esther agamba nedda tofaayo byonna aleeta omanyi luli mamange yadde nga nkubidde nga mugamba omanyi mamange yanjigiriza okwetikka namugamba mami njagala kujja nangamba neba naye ng'otukyayi yojja ddi ewaffe nno gye mbakyayira wali nasa konza munnange saakujjayo nga siina kintu ogimanyi black taxi gimanyi togendera waawo omuzadde gw'otwalidde ekintu femi waffe yatugamba ekintu omuzadde wo ne w'omutwalira akagaati ka 5 nomugamba nange mami mbadde siina naye mbadde mpita nendaba akagaati nengamba oba nkaleete kalo kanywere ku kyayi kisanyusa esaala zaava wakusabidde Esther ziba zigenda kugulira emigaati 5 eminene kati bannange bufunza oba tolina tokyala nedda woba tolinaye mubufunze woba genda mu bufunze oba kale tolina tokyala kubanga abantu bekola ebintu akubeerako ate nga busimanyi lwaki oba ebyange Matilda obimanyi sibinyagako ebyo jange ondabeko deetayo waakiri ekicupa bannange kyannya 5 munyumye emboozi nga naye we bakuwa kaki kasoda oba kitegeera sigamba no jjajja teri bintu naye kati we mba mbadde ewange nga ninamu bisoda byange 2 munnange bw'oleeta ekikyo ne tukiteeka wali si ku sinki mu fridge ku ddo simanya biki obwo obugundi obubeera ku luggi ku fridge door waggulu oba wansi ku fridge door nga tubaddemu na 2 banange bwe tugattako ekyo ekyokusatu kati tuyinza tuwedde n'ekikooko ne kisprays bwe twongerako kifanta kale ezo omanyi bwe zinyuma otunuulira naye omuntu akyalewo ekisoda ekyo n'akinywa kyonna ate n'omuntu najja ate kati mwina ate bw'okyala ebibyo bwe biba tebiweddeewo tonnyuka abakyala mwekola ebintu bannange abantu abakyala beekola ebintu ate eriyo abantu abakyala nga amanyi wa Matilda balanye enkoko nga yajja sande zokka okukyala tulina okuteekamu oli ng'amanyi bwe ngende wa Matilda balya bulungi jajja okulira obulungi kati ng'agamba buli wiikendi naye tebagamba ntuli bakopi nedda mukwano agamba muli bakopi temwogera byogera omuntu ye kasita wali abantu sebo nga yafa kukulabako bulabi noba tolina kyoleese okulaba olaba ye I will not mind if you come to visit me. Like, bw'obanga ozze nga teweetisse, like, si kibi, like, sigenda kikuteekako. Naye eriyo bano abantu nga ye kakyanga ajjanga ewuwo Esther taleetangako yadde ekicupa kya soda naye ng'ajja n'alya n'anywa oba kitegedde bwe bw'abanga akukyalira jjukira buli omugenyi wajja ewaka ekitone nnyo spending emitwalo nga2 Sande eyo ate n'akyalakyala ate kati eri abakyalakyala okukyalira abaana enjagala ewange nzisimanyi naye okukyalakyala 224 kukendeeremukko okukyalakyala kulina obbaako program ate ekirala ebintu by'okukyala ebyo surprise surprise visit si nnungi n'otakuba ssimu n'ojja bannange ngenda basibira ebweru 225 bannange temukola surprise visits mugenda gwa mu byawongo oba kitegeera mugenda gwa mu byawongo abantu babeerako ki ekintu ekyo olina akeera ku makya na planning olunaku nti ngenda kugenda wa Matilda ngenda muwa surprise nze ndowooza they just omuntu just wabayo abantu nga they take others for granted wali abo abantu bate omanyi akamanyiro kalimu levels nga ajja kujja buzi akamanyiro kalimu levels ate banange ekirala mu guno omwaka don't get so comfortable in people's lives don't get too comfortable temutumanyira nnyo oba kitegedde ogenda kujja okonkone mbeeko wenningiza mu kadirisa manye nti siwa amazzi sa sikaali saani
si chairman wabula muntu wange ankoledde surprise visit obeereyo ngadde ng'oya TV ng'eyogera ogambe nakonkonyereko naye nga TV ngiwulira eyogera omuntu yekakkirizibwa okujja ewange ku surprise yagisasula ennyumba atagisasula tojja wange ku surprise okitegedde nze mama wange yo nagenze nemugamba naye mama wange asasa namugamba bane kati yangamba naye mama ng'oluddeko nze gwe wange tomanyiyo nga nze nange sibalabako we mujja kunkyalira nangamba nze sikyala mu baana sikyala mu baana ye mama yabadde mutuufu bwe ntomera abako ne nasese nenze n'oba ogisasula no agisasula oliza obutabo omanyi lwaki oba tolina kyomugamba omanyi lwaki nze ndoza kiba nongambako nti ojja oyo ajja kulowooza ebintu ebyenjawulo juga kati ffe tubeera ffekka tulina ebintu bye twekolakola nga tuli ffekka ng'oli wekka ewaka olina ebintu bye weekolakola kati omuntu wakugwirako awo amabeere nga gonna wagalese gali byago teweekozeeko you people guys inform us when you're coming ate aliya nina mukwano gwange alina boyfriend we sebo alina boyfriend so boyfriend wooli nemwe abaana b'abasajja bakoseza abaana b'abakazi mu Kampala muno gwe eri abavubuka abamanyiira bamanyiira omanyi nina kyali wange gayiwe waabajja ewuwe n'ennyumba nno tagisasula nkazi munnange omanyi ati oba onyumiza ebyange nange nkunyumiza ebibyo nesabo kyali yaŋŋamba awula bannange naye gwe baanamu omwana omuwala bwagwa mukwana awunga sabo yagamba gayi tosasula nnyumba number 1 ekyokubiri bw'abajja tagamba te mukwano leero nandiyitako kaawe ki ewuwo nenkulabako tasasula ate takugamba kati bw'abajja gamba gy'oli wulira akuba gy'oli Esther ati ndi wano ku esonde gwani agambye nti ewaka gyendi kati namugamba ati ati nkugambye omwana omuwala bwagwa mukwana awunga avaako namugamba kwendi ate abawala ogwo omukwano omugukome guno omwaka ogwo omukwano ogw'okuwunga gukoma 2024 kati akola ati kati nga mugamba ndisonde ngakkiriza mbujangu papa waba badayina ne byakola papa oba ne banange banaye abaana abawala mulekerawo owunga banaye abasajja batusekerera akulaba ng'owunze nagala nnono fala nze bampungirako bannange Esther ebintu ebyo byokwagala abasajja ne tuwunga tulina bikomya mwaka guno anzijukiza akavidiyo kati ennyumba omuntu gy'atasasula ate n'agigwamu bugwi kati agisasula wamusangamu nedda omwana omuwala yeekolera yeesasulira omwana omuwala yeekolera yeesasulira kati bamulina mu nnyumba ye ekintu ekyo kinnuma gwe nze kinnuma nnyo nze bannange kinnuma nze okumanya kinnuma omwaka guno gubadde muzibu newoba toli mukwano gwange naye nga nkulaba bakikola kinnuma ebitankwatako Esther nze kinnuma olaba omusajja ng'ayingira ennyumba y'omuwala n'amweggala nga tagisasula baba bamukola bye batamukola nedda anti kwe kukunga kwe nkugamba nze ennyumba bannange kiruma mwaka 2025 naye bana ebintu ebyo mubikomye tusaba gubeere mwangu ebintu ebyo mubikomye omwaka ogujja guno tulina okugwetegekera tulina okugamba nti we have to create new principles ebintu ebyo birina okukyukamu tukirize tugaane kati kino nakino sikiddako nga bwe nasayininga ne ŋŋamba nze omuntu abeera leeti oba ompadde red flag ey'okugamba you're out late coming kuki ku mulimu mu byaffe ebyokweyagala si ku mulimu nze kati musajja wange agenda kungoba nze saaya omuntu abeera leeti ate naddala omuntu kubanga nze atuukawo ne mmala essaawa 2 nga omwaka guno ogujja Esther omwaka guno ogujja mu kintu kye bayita
abasajja mulina okukomya ebintu bino twandyera kati twakyusizaamu tugenda kyusaamu tugenda beera available eri abo abagamba ku ssaawa 11 beera ready oba onfuna be ready at 5 I come and pick you siba neeno ate ebyo planning ambiveeko bw'obanga oyagala kungamba kintu making sure what plan is a day you've already made up your mind. So if you want planning things either bisigale n'omwaka oba binde 2026 twagala kati bantu batugamba be ready at 5 be ready oyo aba amaze making up their mind. Abasajja abafumbo abasajja abafumbo muli basajja bambi balungi nnyo tetubalinaako obuzibu era badde nkulinze kugana ne Matilda gwenyini waŋŋamba abasajja abafumbo be baliko abasajja abafumbo tebalina buzibu naye ate mulimu abawumba tuutu betutagala kuddamu kulaba mwaka kulaba omusajja omufumbo oba manyi nti nogenda kwa namwana munno okumumalira biseera guno bikome mwaka guno sigala ne mukazi wo beera ne mukyalawo oba olina bizibu oba mulina bizibu byebatawanye ebikuzunza beera eyo abafumbo betwetaaga kati be batugattako bannange esanze nkubuulira ekintu kino okugattako wetegeeza ki? This is what I'm saying. Bw'omanyi nti n'oba tosi musajja mufumbo naye nga gwe omwana omuwala oba oyingira omwaka gwa 2025 making sure omusajja gw'olina weebuza ebibuuzo bineeno akuzimba okuzimba kufaanana kutya? Do they empower you? Do they teach you? Do they motivate you? Do they motivate you? Kugamba oyagale omuntu agenda okukubya emiggo naye nga byagenda okukubya gyebiri emiggo si muntu kuvuma omukazi akuvumye omusajja gwalwanira talina kyakuwa kati oba ofuniramuwa twagala omusajja akuvume ngaakuvumira ensonga ajja akuvuma akusika enviiri akkube ogenda kuddayo wali mu lumotoka lwo nga weevuga bannange kinkubye nno naye okitegeera bannange amaalago tugakomye mwaka guno by the way omukazi akubye ngakubira ensonga omukazi akuloge ngaakulogera ensonga okitegedde si kuloga ate nga nezikujanjaba okitegeera bannange ebintu ebyo biruma kwegamba mu bufunze omwaka 2025 married men with a purpose. We want married men not even with a plan. The plan. Ntingenda kugamba oh baby so sweetheart girl wange tewali nsonga lwaki oyagala omusajja omufumbo lwaki oba oriskinga okwagala omusajja omufumbo nga talina kyakuwa ebintu ebikome mwaka guno busimanya ku making her happy taking a risk. But how they make them happy? No katalaba abasajja abafumbo abamu balina amagezi abamu babeera ne bakazi baabwe babeera baba training abasajja abafumbo babeera well trained juke babeera n'aba bamanya abakazi ebitusanyusa okitegeera akugulira yaawo ne mwana just stop that crap ng'amaanyi gakuweddemu ng'olya kimmala amaanyi. Let me tell you it's very painful. Okay, it's very painful okulaba omusajja ng'amalira omwana w'abandi ebiseera okimanya oli mufumbo togenda wasa mwana wa munno alisi vaawo ng'olina ky'ogenda omulekera ng'agamba munna nayinayo kiddadi kyange kisajja kyakyusa obulamu bwange naye bijja kulekera n'olubuto naye omusajja akulekera olubuto akulese mu muzigo omwana wo tali mutwala wuwe kugamba bannaye ono mwana naye wange nga mugenda kukutira eyo ebintu by'okwesirwaza bikoma mwaka guno omusajja omufumbo oba omanyi nti oliyo jjambulamu bwa mwana wa munno kubumalira biseera bambi tomukwana mwesonyiwe kubanga omanyi ekisinga onnyiiza Esther oluusi nno nno abantu abo akusanga nga tonoonya nakunoonya okitegeera tonoonya oluusi oli mirimu gyo akusanze na mu mirimu gyo ku ofisi otudde akusanze out obadde oli akanyamako akusanze oli ku washing boy oza mmotoka yo akanyama kaki akanyama kambuzi kante okitegeera ng'oli akamereko najja n'akwesimbamu n'akulemerako
nakudde no nakudde eri naye ng'amanya nze nakunyumiza agazibu ga mukazi nakunyumiza empisa embi gye bamuyisaamu ewe n'owuliriza bambi naye abasajja abafumbo balimba naye gwe abasajja abafumbo balimba they are good men but ate balimba nnyo obeera awo nagamba tusinkane ku ssaawa 12 ez'olweggulo kombe bamusibidde ewaka bamugaye woba wano twalina jodi woba wano there are some people I see nze njagala nnyo omusajja omufumba alina control agonka sidda ng'akomawo omusajja kabeeraga esi tujja kusinkana ssaawa 3 ez'ekiro kale nnyinda kujjeewo ssaawa 3 ez'ekiro n'omulinda ssaawa 4 n'essimu neevaako kati nje nagamba neebasenye kombe bamusibiddeyo bamugaye tosala togeza n'osala nega abakazi bazibu mukazi kateddawo namugaa oddawa olagawa kaakati ffe booleka wano tetuli bantu n'asibawo omukazi gwe mmayi yanyika engoye za bbaawe naye nno n'oyo mukazi yazinyiika zonna nega abakazi baddala abakazi bacunya abakazi balina empisa embi okitegeera eri abasajja be bakuba kibooko ne babatuula nako I don't know lwaki ekintu ekyo kinsesa omukazi yamukubye n'amutuula nako naye ebyo babinyumya abakazi bakubira ddala abasajja empe abajja ne babyogera ebyo tumukazi yangu anyumizaako ku bakwano be abasajja nabo bayita mu kutulugunyizibwa naye mwe mbabulire mu eri abasajja abafumbo bambi abakazi babe batulugunya ng'omusajja omulabira ddala bamutulugunya bamukubye empi amatama gajja gasaze empi nze nina bakwano bange bambi abantu abo mikwano gyange si basajja bange naye nze mulinze ndowooza mu tebabakuba nkaki tebabakuba ate nze sibalaba ba complaininga ate kati omusajja ajja agambe nti omukazi yangu nti bakubye tukirabe nti abasajja bafa mangu baba n'ebizibu bingi nnyo nga igo yaabwe tebaganya byogera kati omusajja kati gwe imagine nga omusajja kwana nagamba omukazi yankubye gwoba omutwalawo oyo omukazi wange ankuba oba mugaagundi tunuleeri gwe omukazi bw'aba kuba otegeera bulungi but there are men who are soft abasajja abamu okubeera soft ate tekina kujjako your true nature the masculine kind of energy okitegeera kubeera okufuuka fala oba okiraba naye ng'omwaka ogujja bintu bingi birina okukyukamu tujja bibanga wano ku S media tebiggwayo naye mwaka bingi nyo twagala tukyukemu omanyi nina n'obuzibu obulala omwaka ogujja tugenda kweta n'abantu bangi wayo abantu abagenda gamba Matilda how are you mpolaayo ssente n'omuwayo oba emitwalo 3 naba mpolaayo sente enda zikuwa n'omuwa njogera gambye empola omanyi waliwo enjawulo y'okuwa kati we have people abajja nagamba mpolaayo ssente naye nga ye already ne mbongo be yakiteekamu tatajja zikola ki zikuwa yazza akakodyo ke yakamanyi n'enkya mukwano nyongera bajjukiza olunaku lwompeereza message eyo lugenda okwawukana 5 sikulimba omanyize soogera abambeera okumpi bammanyi wakola ebyekisiru bye okanyaga namukola ki kombe nako okwenyonyolako waba ebintu emanyi nti abantu abamu balina okuba nga babitegeera ebayo ebimu nga tulina okwekako okutegeera tosanga nga bakuwola ssente leero nenkya niwefula nti osobola okulabira ssente zenakuwola ate eri mutu yeerabira bbanja aba tayagala kusasula busasuzi so tugenda kwawukana n'emikwano gyaffe abatasasula mwaka 2 bakoma guno omwaka so mbufunze you either oba ojja jangu with an intention tugambe oyagala kuwola kuwa because ongamba okuwera nja kuwa
naye ate wompola mba na expectation ziri nti ogenda kunsasula era kasente kange mba nka planningiddeko kati otansasula kiba kimpisiza ddala bubi kitegeera naye ng'omwaka ogujja temuguyigiramu na busungu bw'obadde olina gw'owala nabanga agenda emyaka abantu mbasonyiwe muyigire omwaka nga muli bantu banjawulo bintu bingi byetutagala kulaba mwaka guno ogujja bintu bingi emize mingi nnyo gyetutagala kulaba mwaka guno okitegeera tetwagala abantu batayagala kwagaliza bannaabwe kutusemberera abantu abatasalawo eri abantu abatasalawo mu buli kimu oba bizinesi oba relationship nga ye tasalawo byonna abyagala mbaweereza ati byonna abyagala so kibeera buli kimu oyagala buli kimu okiryeko oyagala buli kimu buli kimu akole ki akiryeko toyogedde bubi nga tebasalawo omuze ogwo gukome mwaka guno abakozesa abantu ne mutabasasula bintu ebyo si birungi soka abantu bagambe combination banange you guys tulina kye tuli kubafumbira neeno ate gwe kifumba nani bakaba bagambye ekifumbi no when you're planning something yeah when you're investing in something you be cooking it so that abantu bawe ekintu nga kiridde bulungi nga kirimu ebirungo ebituufu naye nga tubanjulira company yaffe gye bayita Combination tutambuza abantu eggwanga lino lyonna okuva mu nnyumba ye w'obeera ate ne tukomyawo wennyini we twakoze eki we twakujje akasente kakuteesa si bya bwereere okitegeera akasente olina okuba ng'osasulira emirimu gyaffe naye nga tutambuza abantu mwenna abali ebweru ng'oyagala komawo okuspendinga ne Kampala abasama baffe abalungi tugenda tukubira akasimu kano ke tugenda okubalagawo mmanga ku screen tegeera so twavuga okuva ku airport paka waka bw'oba oyagala kutwalako malabba ekyo nakyo n'otugamba era nezo nakyo netukola netukimaliriza abamu mubeeraawo ng'abanaye ngenda tambula ntya nga nze Uganda sina mmotoka munange osobola otukubira akasimu Combination ne tujja ne tukola ki ne tupikinga nawo oli ne tukutambuza oyagala kuva wano ugenda ku airport wona wobobeera oluusi olinza obeera kati eri abamu mufuna emmotoka nga yo emanyi kimu weekutwala weekutuusa okitegeera naye wano tuyinza okukunona ku airport ate notugamba sooka ompiseeko wali mala okulya tukulinda paka kulira bubi Olizo boy na kibebi choino okunona emakinde nga tuyitayo nga nakyo tukijjayo bya ogenda VIP treatment free wifi ngo walolinya ku motoka erimu wifi ewunya bulungi mbuuza gwe atulaba walolinya ku motoka erimu wifi ate wali agirinyeko neje ziri ng'emmotoka nga ya muntu nga kabu erizo bajje eri naye bana batulabaye kati bannagiri kati free wifi emmotoka ewunya bulungi you feel comfortable customer care so man so kuba ku 07 kanda bwana namba yaffe kuba Matilda otukuluma 0706 31 77 22 0706 31 77 22 enamba eyo gikubeko 0706 31 77 22 actually elina ku WhatsApp so you call wona woli so kubeera nga oli ebambi ogamba nkoma Uganda you just call you make an appointment date ne baba nga bajimayi bulungi nnyo eri abantu abajja mu Uganda nga temwagala family zammwe zimanye nti mwatuuka fe balina okukunona then waliyo n'abalala nga you want to come maze obadde ku kyeyo oyagala kugendako jinja omale ennaku zo 3 okomewo ate kugambeka kummula mwakasenteko okakozi winter kubye sama naye n'akokyayo kya kwegamba nabo banga so you call
Never know. Matilda could be your driver. Yeah. I could be your driver too. And anyone else. You just have to book an appointment. Netujja netukuchima. Okitegeera. Matilda, gadgets. Gadgets bannange tutunda laptops, tutunda amasimu, tutunda zi computer za buli kika. Buli kipya ekyakajja ku mulembe nga kya technology yaffe tukirina. Okitegeera? Yeah. Buli kipya ekyakajja. Gwoba omanyi nti gadget yafulumya ejjo. Ffe tubeera nayo. Otukubira bukubizi kaki? Kasimu. Sente nazo era za kuteesa. Yeah. Sente za kuteesa. Oyagala HP, oyagala Dell, oyagala Lenovo ThinkPad. Ezo zonna laptops tuzina and in plenty. Eriyo abantu munnange ngebyabwe babeera baagala ebintu ebiri sophisticated, ayagala nga laptop efaanana etya, abikeeta, ebyo byonna tukola ki? Tubikolera ne tukuwa ekintu ekiri unique, ekiri different nga tekirabikalabika. Okay. Oba okitegeera. Gwagyetaaze okuba ku 0704241636. Nekiba nga kitambula. 0704241636. Essaawa yonna kuba ku nnamba eyo tukutuuseko gadget yo mu nnyumba yo mw'otudde. Eriyo abantu abalinseeko bagaba nange kati ngenda yingira Kampala wemba naakagigula ne bansika ne bansala ensawo. Oba owulira olinsekiwa otya okubbako ebibyo otugamba ne tugikusanze ewakaawo. Yeah. Temina ku laptop bags. Gye ziri nnyo. Kebo zoya abantu waliyo ne babiyita batya? Nze labidde bro zeteekako data. Zeteekako data. Bazita batya? Bimuteekako data. Enzi. Aloteekako data. Eri gunje twagula eri. Ebanga memory card lwakwayo ya computer. Eri twagula kabanga ka box. Oteekako data. Data ata. Tujja kajjukira olulala. Ojja katujjukiza. Hard drive. Hard drive. Hard drive. Hard disk. Hard disk tozina. Byonna tubina ebintu byonna. Hard disk. Zonna tuzitunda. By the way, eriyo abantu abatategeera mugaso gwa gundi eyo. Ekintu ekyo kikuyamba kitya? Bw'obeera ne information yo nga teyagala ebulebire ogisavingako. Essaawa yonna oba byetaaza bino banzibye laptop nadde entambula ne bannyakula laptop amasannyalaze gagyokya biki. Oteekako information we 999 ebyo tubitunda. Okitegedde. Gwayeetaaze laptop bag, manya laptop yange yayisemu amazzi, simanya akayinja kaguddemu ne kalemerayo. Bituleetere tukole ki? Tubimalirize, tubikanikire, tukuwe laptop yo eri brand new. Abamu ina laptop ezasiimuka oba bazikolokota. Gireete tugikuwe housing empya. Eri different. So, byebyo byaffe. Kale, so tubagala nnyo. Naye nga yonna bagambye nga ntandika tewali nsonga twagala mutuwa ensonga bbiri ezitafaanagana. Lwaki tamuna kusubscribinga ku media? Bannange, you people, Esther kangamba abantu, you people subscribe to the YouTube channel. Wemanyizo subscribinga. Subscription tetwala yadde data. Just your finger and you tap on that button. Brian, people watch but they don't like. Oshegeera. Subscribe. Akagambo kabeera na mu red. Ku YouTube. Go kalaba kaya ka red manya tonna bakola ki? Subscribinga. Kati okujjako ka red yako, nyigako. Yeah. Okitegeera. We have to take Uganda to the world. Exactly. Ate mwabachamu mwino tutuusaayo. Because the more you subscribe, the more we get to be known. Yes. So, ekintu kyaffe tukitambuze Uganda to the world. Okay. We love you all. We'll meet next time. Brian, yabadde camera. Bye-bye. Bye-bye.